Twanjenna yagenda kuba kyeeyo. Oli yakati oyagala? Kye kikusindiikiriza ogambe nti kwetandika okwagala okuva mu ggwanga Uganda ogende ebweru okole? Eno waffe teri ssente. Oluzungu olumanyi lunnyo olufuuwa? Mmanyi olwogera naye olusoma lutalo. Oluzungu osobola olwogera naye okulusoma tosobola kusoma bigambo bya luzungu bebiwandiisa awo? Osobola kusoma bya Luganda? Oluganda saalusoma kyo kituufu. Naye olumanyi olwogera? Olwogera ndogera. Kubanga omwana wange alina okusoma, alina okulabira ku bato bange taata nga omuto b'alina. Kubanga essaawa zino omu yamusuula mu kyalo omulala amuyina. Just mbeeyanza bonna abankwatirako nga ndi mu ddwaliro, abankwatiddeko wano, mwenna mbeebaza era nga nsaba Mukama abakuume era abaddizeewo buli yakwata mu nsawo ye naye addizibwewo. Saaka kati ndi mugumu. Kati oli mugumu. Simanyi nagira yakomyewo. Yakomyewo. Tumira ku mukyala gwe bayita Mami Faati. Ntumira ku Mami Faati nentumirako oba ye bifo naye ntumirako. Tumira Mami Faati nani? Tumirako Mami Faati oba ye ne bifo simumanyi. Bamuyita SB4 muzukulu wa Kabajja. Ntumirako ne SB4. SB4 media. Naye mutumirako. Naawe mwami Sonko. Naali ku kamera. Chris the Crown. Kale, ku mukutu gulutandikwa tusinzire okuba nga tukuweereza. Ndiko wano Nakafu Lydia, ngambe kanzijemu baleetereko ababuuzeeko. Kwase ngo nyimbadde nnyo mu inbox nga mumbuuza ali atya baby ali atya n'ebirala kagiye yeyogerere. Nakafu osiibye otya leero? Siibye bulungi. Obulamu? Bulungi. Akaviiri. Kazi akaviiri kaliwe kati. Tekanatereeza wa. Simanyireyo yakomyewo eri yennyini gye walina okuva oli mu ntandikwa nga ebintu ebinakwonooneka. Yakomyewo. Oli otya ye kati? Siri fine nnyo kubanga era nina ebizibu byange. Olina ebizibu byo? Bijja kuggwa sobeera ng'oli mulamu nga ne bebi ali mulamu buli omu alina ebizibu. Bizibu ki? Ebyawuzi. Ebyo bigenda kuggwa mpola mpola, amagezi bagakuwa mangi, ng'egye beenyigamu ddagala n'ebirala obulwadde omanyi bugenda mpola mpola. Si ekyo kijja kuggwa, ekyo okijjawo waliwo ekirala? Kyekyo kyokka. Ekyo si kizibu, ekyo kirina okubaawo teekwa, kiba kijja ttereera. Bebi ali atya? Bebi ali awo. Atya? Yasuzira era akaaba. Akitomuyonsa bebi wakaaba olina muteeka bbeere mu kamwa? Anti asikamu ensika bbiri n'atandika n'akutunuulira n'amala n'akaaba. Akutunuulira bw'ati? Alaba. Onaatera tugamba nti yatandise okutambula? Alaba. Alaba? Asobola n'akutegeera n'enzira n'agamba ono kati Sonko yazze. Naye tayogera naye alaba. Tayogera naye alaba. Ate okutambula atandika tambula? Ayabula bwabuzi? Tayabula. Oba yeewalula? Kuba ongambye nti alaba ategeera abantu? Abamu abagaana n'obagaana. Kuba oli bamusitula ayinza okukaaba. Kati awezezza bbanga ki? Awezezza wiiki emu. Awezezza wiiki emu? Yagiweza ku Sunday ewedde. Obukyanga azaalibwa? Nati kyakunnyonnyola. Awezezza wiiki emu oba n'ennaku mmeka? Ziba 5 kubanga ku Sunday agenda za wiiki 2. Mbadde mmere batulinganga mu wiiki singa 3 budde nga butambudde empola. Nzaalaba obubi? Baalaba obubi. Wiiki ey'okubiri agiweza nkya. Naye si mulwadde ali bulungi? Si mulwadde kuleka ssenyiga. Yafunye mwamusiiza ssenyiga? Ssenyiga namuzaala naye. Omwana bamuzaala nga alina ssenyiga? Sure, omwana bamuzaala alina obulwadde bwonna bwonna? Bamanyi aba mulamu? Alina ssenyiga. Paka na kati? Tembanga mwamusiiga COVID? Musiina COVID. Just njagadde abantu badde bambuuza nnyo ne ngamba at least era wenfunye kagapu akayitako eno kanziyo babuulireko okwo bebi ali atyo kuba tusobola bbanga tumulaga mu kamera. Naye tunaba kubeera nga tweyongerayo nyongera okubajjukiza nti airport pickups okomawo okuva ebweru w'eggwanga onkonako kasimu nenzija ku kisaawe Entebbe n'enkulinda. Tukikola mu ngeri gy'oba oyagaddemu. Oyinza okwagala okujja okukimako ku kisaawe tunyumize ku mboozi gy'oyiseemu ku kyeeyo. Tukikola
bwekitaba ekyo oyinza okwagala okujja n'ogamba nze nkima mukimi ntwale paka waka saagala muntu yenna kumanya nti nkomyewo saagala interviews era tukukima ojja mu inbox yange ku namba 0706794729 ne tuteesa akabeeyi ne tuba nga tukukima tukutambuza safely paka ew'oku mulyango naawe ali wano mu ggwanga erya Uganda nga yagala obeera ng'oddayo ebweru w'eggwanga tukukima ewaka ne tukuvuga paka ku kisaawe ekyentebe n'obeera ng'ate nga weeyongerayo ekyenjawulo singa oba ng'otambudde nange akasente amagoba ag'enfunamu naka percentage akatini kenzijjako akatuyambako okugenda mu charity oba okuyamba ku bantu abeetaaga okubeera nga bayambibwako so tambula nange Sonko Muhammad nga nkukima ku kisaawe Entebbe ng'okomawo mu ggwanga erya Uganda message eniweerezako munno oba ayina munagenda okudda beera ng'omuzigirira ebbeeyi yanseko buseko kuba kuteesaganya ntukukima paka ewaka ate waliwo n'omuntu ayinza okuba nga akomawo n'ogamba we mba nkomawo obudde bujja bugenzi nnyo njya banko yenyo njagala mbeeko we ntuukira nfune ku kyokulya ku kyokunywa mpumulemu era tukutwala ku kifo ekiri safe so munneesige tubeere nga tutambulira wamu so Nakafu nga tweyongerayo mu maaso kati gw'oli otya ng'omuntu ffe tuli fine naye kati ebitusumbuwa byakozesa waka ebyo biringa ebibasomoozaamu naye kati obulamu bubeera nga buli kiriya buli kiriya naye era si nnyo buli kimu kijja kuggwa nti eri ali bulungi nnyo naye tube n'okusaba n'okulemerako okuhasolinga life ejja bbanga etambula bulungi nnyo nnyini ddala olina pulaani ki singa omwana ono Katonda aba atuyambye omwana n'abaawo bulungi nnyo nga bwe yazaaliddwa waali bulungi n'asobola okuba nga waali pulaani ki gy'olina mu maaso geze kale oba mwaka gujja oba myezi emirala ng'etaano mu maaso oyinza kuba na pulaani ki ddala gwe twanjenna yagenda kuba kyeeyo olya kati kyoyagala ki ekikusindiikiriza ogambe nti kwetandika okwagala okuva mu ggwanga Uganda ogende ebweru okole enewaffe teri sente sure wanoonyeza ku sente guno manyi teziriimu bantu nga tomulaba ebizimba abantu bye bazimba abo bazikola dda naye kati ffe tunaatandikirawa balimanyi nawe onaakola mpolapola naye netugamba kivumbe kye bayita Nakafu Lydia kiikyawo nja kikola nga mazeva ku kyeeyo ogenda kyeeyo oyagala genda kukola kimirimu kisinga oba ng'ofulumye olowooza nti nze Nakafu ngisobola bonna gunaabagula bise naye oyagala okola ku ssente eziwerako nga gulina ssente eziwerako kubanga omwana wange alina okusoma nina okulabirira ku bato bange taata nga omuto baayina kubanga essaawa zino omu yamusuula mu kyalo omulala amuyina okay mbeera ya ssente eyagadde okutwala okola oba oyinza obbaawo ensonga endala gy'oyinza okwogerako n'ogamba waliwo n'ensonga bwezi nalibadde artist mu Uganda nvaamuko nengenda nenkolerako ewala nsonga ya ssente ya ssente yabyanfuna so ekitegeeza ssente singa weba weeriru kimu kiyinza obba nga kiri kiriya kibeera kiriya wasomako mpozi paka kilasi ki gwe Nakafu nasomako paka mu P5 wenakoma P5 oluzungu olumanyi lunnyo olufuuwa mmanyi olwogera naye olusoma lutalo oluzungu osobola olwogera naye okulusoma tosobola kusoma bigambo bya luzungu byebiwandiisaawo osobola kusoma bya Luganda Luganda saalusoma kyo kituufu naye olumanyi olwogera ndogera bwetuddamu oluzungu tukyusemuko ku lulimi tukozesemu ku luzungu tulabe awo misimu yazikira naye emikono ng'ogitadde mabega wete singa otandika okwogera oluzungu esimu gyazikira ate nga bibula olwogera olumanyi ndogera ndusobola I thought that we should change the language in this interview. Let's use Ekingereza we try to use it ku Luganda kubanga kati tuli Luganda kubanga challenge egenda okubawo nze gyenda obugenda ebweru okukola nga tomanyi luzungu abeera olowooza onaakommunicating otya nabo tekigaana otya kasita okola n'ofuna kyolya waawo nga wefuula akasiru ewa ng'ogenze mu nnyumba y'Omwarabu nga ogamba Nakafu I want this ng'okireeta kubanga omanyi kyagambye kati oba omanyi ati okitegeera otya osobola obiwulya n'obitegeera n'obiddamu bw'obuzibu kati singa okeera ku makya because abantu baba n'okunyigirizibwa eyo kutya ogendayo wabaawo abaana bawaka n'ebirala kati n'oyagala at least oyogere ogambe nti oba maami nenakedde ndi mulwadde neta gugendako mu ddwaliro then ngambbatya kati ngamba nti Sonko ndi mulwadde munyagala gendako mu ddwaliro kati siri Buwarabu ndi Uganda naye nawe ngomaze tuukayo nga njogera kati ndi Uganda nina bannoko bangi especially tulina abantu bangi abatugoberera abali ebweru w'eggwanga ate nga abaana abasinga obungi babayita ba house managers abamu babayita bakadaama abamu babayita ba maids bakola mu nnyumba
gye bali babadde baŋŋambye abangi nga baŋŋamba lwaki oyo omwana wezi myezi nga 6 oba mwaka gumu afuluma agenda ebweru ajja akole abamuyamba tulo bamuyamba ntaye mujja tukanga nabo nga bakoye nga bali ku mitwe balina okuyamba neŋŋamba nja kujja nkikugambe but the good thing naye ngenza okujja okikugamba naye ye plan yemu nyokola ki gyolina olwo omuntu yakubadde kwaga amagezi wana kugamba wali badde okola bwoti oba wakijjewo ogambe nti nali badde at least nfulumamu nakijja muto kyaze kyokka noga nali badde nkola bwenti nekikinga ejjoddemu ebibuuzo byenkubuuzo biddamu gali yeni skini alina skini omumanyi bamubuuza abeera bwatyo okay so olowooza oyinza kutandikira ku ki ku ndagamuntu wakozemuko kalisaaki kyanagenda chairman wagenze wa chairman nagenze ne namusanze busy ng'ekikutte wa chairman kyabadde ja kugenda kugoba ku ndagamuntu ngo otandika olugendo lw'okutwala ebweru ogenda okole so watuse wa chairman n'agamba ati namusanze ali busy wamusanze ali busy so tewasobodde kwogera nemunnyonnyolamu saayogeddeko naye lwaki tolina ndagamuntu Nakafu abantu beewandiisa nga bano ndagamuntu biki nali sibiriiko nali sibiriiko ebyokufuna ndagamuntu kati paka amaze nolaba omugaso gwayo so ndagamuntu eba ewedde process ekindala eyinza okuddako bw'obanga ddala passport alabika oli serious ku luno Uganda labika kubyo yagala fuluma gendo labe bina kati wabitegedde ate passport wagwa kyekiddako kuli nyandege oyogera ekiddako ekidira passport ekifulumya mu ggwanga Uganda n'ogenda kusimba akasa k'ekikomando obudde buno onja kasa nti wakoze research wa munda ndagamuntu yesooka weggwa passport yeddako ki ekiyinza okuddako awo kuli nyandege ticket ki simanyi ensigazi kasantu kaje mbadde njagala ogenda kati olowooza genda otya passport asinga tonda kuyamba n'ofuna ndagamuntu wakyeyamana omanyi nti gyolina okutandikira gavumenti neekuwa ndagamuntu era ne passport the same thing ndagamuntu yolina okukola ki kati olowooza ogenda yita wangu ogenda ku kisaawe kasomalo bifuna ng'olumba ku kisaawe ng'obalagayo nga bonagenda n'ogamba wa taxi maaso awo Kampala mmeka so tuka kisaawe ng'obalaga ndagamuntu yo na passport yo na ticket yo ng'ennyonyi ng'ekusula ng'ekutwala so olutuuka eri gyebe kututte oba otukali ng'obagamba ogendawa ng'obagamba ennyonyi kasetuke wali ennyumba y'omuwalabu ng'eyimirira nga nnyingira ng'oyingira osooka nnoonya mulimu oba n'ofuna beweebuuzaako so ogenda funa beweebuuzaako bane aliyo nga tusobola omwebuuzaako perezaako ka message mu inbox yange tukwebuuzeeko oba nkonekitinge ku Nakafu bambi akwebuuzeeko ayagala kujjayo gye muli naye ajja kuba ekyeyalabirire omwana we mbuna era ne batawo babana bataatawo omuntu ombo bamusuula mu kyalo so akooye ebya bino kankokyeyo omutwalo kankokyeyo bweziti kati saabalala bayinza okulowooza okuyamba ku Nakafu ndoze tugenda kyusa akazannyo tubere nga tumuyambirako saidi eri naye tetuwerabira nti agenda kusenguka obudde bwonna tujja bbanga tubagamba agenda kusenguka ina bagenda sooka abeere ne ka business akatonotono somehow nga wasula nga wakolera ne mukwano gwo oli honorable so tusubye nti wanaaba agenza okukola tomanyi oba honorable ayinza osigaza omwana nakabira Ruthi oba tuyinza okufuna tuleka omwana n'agenda n'akola n'alabirira omwana we myaka ebigenda okuggwako nga n'omuzannyo kuweddemu nga n'okulabuka oyongedde okukola kyokulabuka ng'otegedde ebintu nga ebitambula ate tulabe ng'obulamu buyinza obba nga bweyongera mu maaso enyange Sonko Muhammad era kyagala ogamba abantu baffe ekisembayo ye twage tukubuuza just kati ninnyo just mbeeyanza bonna abankwatirako nga ndi mu ddwaliro abankwatiddeko wano mwenna mbeebaza era nga nsaba Mukama abakuume era abaddizeewo buli yakwata mu nsawo ye naye addizibwewo saaka kati ndi mugumu kati oli mugumu simaina gira yakomyewo tumira ku mukyala gwe bayita Mami Fat ntumira ku Mami Fat nentumirako oba ebifo naye mutumirako tumira Mami Fat nani tumirako Mami Fat oba yenne bifo simumanyi bamuyita SB4 muzukulu wa Kabajja ntumirako ne SB4 SB4 media naye mutumirako
Naawe mwami Sonko. Nali ku kamera. Chris the Crown. Bamufollowing ku TikTok. Ate abantu bagambe lwonafunanga mugapo jaberanga live ku TikTok ya Good Talent ngoyongero babuuzaako. Mbagani jaberanga live ku TikTok ya kubeerako live. Lwona bofunyeyo ka time ye. Kalo. Nga naye wetulabo boyinza ofuna yakasimu kuba ino ogenda ofuluma egwango ina akasimu kamuseerezaako. Era nsaba kyobadde ne badde ntobagana era nange nsaba kungulirayo kasimu kamaseeza kwa mukala kanyumira mu ngalo zange kano sikange kasonko newo kakwata okakunyumira mu ngalo kanyumira akutugenda kakulekeramuko ndeka akakola emirimu naye katusabe Katonda tomanya nyizo banga nzize yawo Katonda nagenda nanzigulirawo enzigi enkomawo n'akasino gamba kaako kubanda bikanze tata baby akyali abantu bebagamba ku TikTok naye omwana wesi before si wange ade tibakimanyi omwana wesi before si wange okay bambi nange nyongera okubaza bulaza SB4 yajja mu time eyo natukwasiza akachi nange nakimixinga mu bulaza SB4 obo kitegeera Katonda akuongere akudizeewo akuongere abakyala abalala oweze bana haji ne mama Fino omundabira ne mama Fatu mulabi tumutumidde mami mami Fati mama Fina mwami Kasujja Emi wone mukyala Jennifer atera nnyo okubeera koko waneeno Banji Sharifa Teddy yatuwe engoye abantu bangi nnyo sinza bangamba malayo amannya gaabwe naye mwenna madamu Mimi Mr Trevor nkutumiddeko banji siza bangamba malayo ne mwenna bulumpi yakola ki kyebera ngaakola nyongera okujukiza nti agenda okutambula ng'okoma ggwanga erya Uganda nkonaako nziye ku kisaawe nkulinde oyanirizi ogenda boyanizibwa brother wo Sonko nze ku kisaawe awo era nkuvuge nkutambuze paka ewaka ku mulyango obo kitegeera nawe agenda okudda ebweru w'eggwanga nkujje ewaka ne nkutwala paka ku kisaawe entebe n'olinnya n'ogenda ekyenjawulo omuntu ky'olina singa otambula nange Sonko Muhammad naka percentage kenzijjako ketuyambako bannaffe abali mu bwetaavu kuba mbasanze nga bangi obo kitegeera so waliwo ka percentage ketutambulamuko nako ntubeera nga tubayambirako eyo mpola nyinza obutasuka olunaku olwaleero kusida Crown yabadde mabega wa kamera tubaddeko Nakafu Lydia nga tumubuuzaako ne tuteekemu essaala buli kimu kijja kuba kiriya nnyo toggwamu ssuubi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.